mukama mulungi tumwebaza tukoze obulungi obutagambika eddakiika ebula 27 okuyingira essaawa 7 programu Mwangustonika leero nzaaliwo chairman Rodney omusajja ajjula omwe programu eno kutusibaako bannaffe aba Prosper Junior School abasangibwa Naweru South okuliraana amaka ga Maria Mudagire Sondia Primary ogenda bakwasa abaana togenda kubanga wejjusa ndabye okay abantu okay wano waddo okay nja message majja okusoma wano okay olaba tagama nti omwanguzi aslowinge mu speed eyitiridde nyingi nnyo okay ngenda kubanga mugamba wonagambye okay ono labameze okay kati omwanguzi kino kigende eri endozo kijagenda eri gwe kirabika wegadde twagala kufuna ekinyusi twagala kulukuta n'ekinyusi kati ogenda kuslowingamu otubuulirire ddala so that abantu bakutegeera kubanga tuba twagala abantu baba baagala obayo omuntu wali asitwagolinga n'embeera asitwagolinga n'ekintu nga naye ayagala kuyambibwa kati bwe tunasibuukabuukamu awo kijja kututawaanya kale kati twagala kutandikira tujja kuddayo kale mugana nakasongola wakati ng'okozesa ebiragalagala n'omwenge kubanga era awuliriza bwe twatandikidde watunyonyodde wabitandika ku myaka 13 mu bakona gwe babikwigiriza so kati otuuse nakasongola owasiza omukyala yaliwe nakasongola omukyala esewo gye wamujja okay kati ogatubuulira kubanga wali mufumbo naye ng'okwanayo n'abalala kati awo wenjagala tutandikire wekyali kiki ekyakusindiikiriza nga omusajja omufumbo ndowooza katugambe nti abeera sitaani kubanga bwe nanywanga ebiragalalagala ate nga bwe nsuubula nga nsobola okubeeramu ne ssente mu nsawo kati nga bwe mala okunywa omwenge mbanjaka kati nentandika okwana kati nga ate oluusi kiba kizibu omukazi gwokwanye okugaana naddala mu matawuni ogenda mu mabaala agalimu abakazi abangi kati nga okwana gwokwanye nga mukkaanya ng'omugulira ebyokunywa mupangisa loogi nga mwebaka ng'oyo omuwa ssente z'omuwadde ng'olunaku luyitawo n'olulala bwotyo kale byatawanya nnyo obulamu bwange era ssente zange nnyingi zagendanga nnyo mu bintu bwe bityo ebyokukwana abakazi n'okunywa omwenge era nabakwananga ate nti buli gwokwana aba ayagala omuwe kale obwenzi bwantawaanya nnyo era sente ne zigenda nnyingi ate nga bwe ntunulamu ne mu famire kyaliyo kale ne neesanga nti nange kyali kinyambadde awo njagala otubuulire famire wamanya otya nti kyaliyo otuuka okukula nga gyekiri kubanga taatawo wadde otandika watugere taatawo agambe wakula taliyo so kati omanya otya ku family wa studyinga otya awo njagala kati otuzeeyo
mwebyawo watubuukidde. Kale nga bwe gambye nti nazaalibwa nensanga nga taliiwo taata wange, naye natunuulira abaliwo mu kika nga balina abakazi abasukka mu omu, bazaala mu bakazi abaana abawera. Kati nenesanga nti nange bwe nakitunuulira nendaba nti kyaliko mu famire, kubanga bataata bawasa abakazi abasukka mu omu. Bawasanga bameka? Nakulanga nensanga nga bawasanga abakazi abasukka mu 5, kubanga abaana bangi benasangawo mu kukula kwange, naye nga bamaama baabwe tebakyali mu maka, ate nga abaliwo balina 3, 2, naye nga ate waliwo n'abaana be baali bazaala mu bakazi abalala. Taata we yali yazaala mukazi omu? Taata wange ye yali yazaala mukazi omu, naye nga ku saidi y'abataata abato nakiraba nga kyaliyo. So kati naawe nga otuuse kikulumbye? Nange nekinnumba, era kyatawanya nnyo obulamu bwange, nemba nga njagala abakazi abasukka mu omu, nga bwe gambye nti ate nanywanga omwenge n'enjaga. Ebintu ebyo nga bintawanya nnyo bwe nywamba njagala, ate nga bwe natandika okubakwana ndowooza nekinyambalira ddala, nga oluusi ne gwogambako tagaana. Nga buli gwogamba kakkiriza bukkiriza? Essebu kasoobera nga olinamu akasente mu nsawo. Wali muntu waluso nga buli gwogamba okay. Kati obwenzi buno tebuna kintu kyebakuleetako kyonna kyonna? Tebulina kyebwandeetako okujjako okubanga bwatwala ssente, nti obubulwako keweekolera, nti bw'oyingira mu bwenzi ssente zigenda nnyo, kuba buli gwoba oyagala aba ayagala ssente. Kati weesanga nga tolina kyeweekoledde, era nesanga nti sina nnyo kyeneekolera kubanga byantwaliranga ssente. Olwo Nakasongola wali tozadde ku baana? Nalina abaana, mukazi oli gwe nawasa. Twalina abaana 2 abalenzi, era gye bali. Olwo wasobola okubasomesa? Ebiseera ebyo baali bakyali bato, saasobola basomesa, baali bakyali bato. Esibu. Kati bali luddawa? Gye bali eri Nakasongola. Okay. Nakasongola kozigamba ogambye omalayo bbanga ki? Nakasongola namalayo emyaka 6. 6 years? Esibu. N'omukyalo oyo? Esibu. Kati tubuulire, emyaka gino 6 ng'oli mu bwenzi, omukyala wo ye teyafunamu kagamba nti kanobe oba sijja kusobola musajja ono? Omukyala yanobanga n'agenda ewaabwe, neŋŋenda nemunona, n'akomawo ntubeerawo, ate era nemba nga nzira mu bintu byebimu ebyobwenzi, era n'anoba n'agenda nemunonayo. Kale bwe butyo obulamu bwe bwalinga. Yalinga wakunobanga bw'omuzza, bw'anoba bw'omuzza? Yeah. Okay. Okay, kata awe njagala maybe njagala tuveeko awo tusikeko. Otuuse 26, kiki ekikuleetera wagamba nti waliyo paka ibakwata, isn't it? Awo kati maybe njagala tuveeko awo mu story y'okukwata. Kiki ekikuleetera okukwatibwa? Nga bwe nagambye nti nno obwenzi bwali butawanya nnyo obulamu bwange, namala nenfuna omuwala ng'asoma ne mukwana, nakkiriza
ntubeera nga twagalagana naye nga mu mateeka yali tannaweza myaka 18 ssemateeka galagira. Kati oyo omuwala wamukwana mwaka ki 26 oba wamufuna mukwana okutandika mu 27 paka omuntandiko ya 28. Okay. Kati nibamala nebankwata naye mu 28 nga atandika nebantwala ku poliisi nebaŋŋamba nti nziza omusango okwagala omuwala ataneetuuka. Nebamala nebanyongera ku poliisi ey'okubiri Nakasongola. Kati wano nga bakwata babakwatira mu kikolwa babakwata batya? Kimuwa ekyo kitwagala details twagala okumanya. Bazadde be bategeera nti mwagala naye nga tebatukwata nti batukwata mu kikolwa saawa eyo naye bakitegeera nti mwagala. Kati ne bagenda ku poliisi nenkwata ne bantwala ku poliisi post y'Emijeera eri mu Nakasongola district. Ne bajja ne baŋŋamba nti nayagadde omuwala waabwe n'omuwala ne bamuleeta ne bamutwala mu ddwaliro. Omusawo n'akikakasa nti nali mukozesezza. Ne bamala ne banyongerayo ku poliisi y'e Nakasongola. Bwe bantuusaayo ne mbeerawo ennaku nga 4. Ne bamala ne bantwala mu ddwaliro ne bankebera n'omuwala bamutwala ne bamukebera. Kati oluvannyuma poliisi n'entwala mu kooti n'ensindika mu prison. Ne baŋŋamba nti nina okumala emyezi 6 nga sina kye neeyogeddeko. Era nentwalibwa mu prison y'e Nakasongola. Nentambula egyo emyezi 6 nga sina kye neeyogerako naye nga ntambula kooti esookerwako ya district court. Nenjitambula emyezi 6 ne giggwaayo. Era nenziramu nentambula. Natambula omwaka mulamba. Ne balyoka baŋŋamba nti omusango gwange gwali gwakuwozesebwa mu kooti enkulu high court. Ne baŋŋamba nti wenempitira omulamuzi ajja kuba mpozesa. Nengenda nembeera mu prison paka kooti bwe yampita. High court bwe yampita oluvannyuma olw'emyaka 4 gye nali maze ku rimandi. Nentuuka mu kooti nensanga nvunaana nga naye yazze ng'obujulizi abuleese. Kati nze ebbanga lye nali mazeeyo okuva mu 28 nti bwe natuuka mu kkomera mwaka gwa 2010 Yesu najja nga Bayibuli bwetugamba nti bwe twaniriza ababuulizi b'enjiri tuba twaniriza ye. Kati mu 2010 waliyo ababuulizi b'enjiri abajja mu kkomera ly'e Nakasongola. Nenzikiriza Yesu okubeera omulokozi w'obulamu bwange mu kkomera. Mwaka ki? Mu mwaka gwa 2010 nendokoka. Era ogwo omwaka njagala kugamba ssebo nti Katonda we yannyambira nenva ne ku njaga, kubanga yali wanema okuvaako. Era Yesu bwe yannyamba nendokoka. Kati bagenda okumpita mu kooti nga nalokoka nga namanya amazima. Oluvannyuma lw'emyaka 4 ne bampita mu kooti nentuukayo nga nvunaanaze nenzikiriza omusango. Zisaawoza nti mpoza nanvunaana nakkiriza omusango. Omulamuzi ne mugawo omusango ngumanyi era nagukola nampa ekibonerezo. Nengenda nentandika okusaavinga ekibonerezo. Kibonerezo ki kye bakuwa?
yampa ekibonerezo kya myaka 10 ng'olese giri ena gye namala ku limande. Era neŋŋenda ne bambalira obusibe nga bwe mba mbukoze bulungi nga nina okukola emyaka 6 n'emyezi 8 kuba basalako oba nga okoze bulungi ng'okola n'empisa. Era nenakusongola namalayo nali ngenda kuweza myaka 6 ne bamala ne banzijayo ne batutwala mu faamu Kitalya prison farm ne tutandika okukola era gye namalira obusibe. Emyaka kati wano ogenda tubulira wakati ekyali mu kkomera kitwagala okumanya. Ekkomera lyali litya, walisanga otya? Kkomera teryali lyangu nga womanyi nti ekkomera bwe bakukwata oba wamanyire okubanga oweetambuza weggulira olya buli kyoyagala. Kati ekkomera teryali lyangu nti bwe natuukayo tokkirizibwa kusukka wotateekeddwa kusukka nti luusi liba lya kikomera obeera munda ate obudde bw'olina okuyingira. Kati bwe tubeera eno ebweru oyingira bweyagadde ate wali ssaawa 10 oba 11 muba muyingira. Emmere mwina kugirya ssaawa 7. Kati ate eno mu kyalo owesanga nga omuntu akeera kulya olya kyoyagala naye nga ate eri oba olina kulya mmere kika kimu. Kale obulemu tebwali bwangu nti obeera oli mu kifo kimu oliira mu budde n'ebyanga bwomanyi nti obulamu bwobanga oli bweru biba bingi biba bisanyusa obulamu bwo ate bitasoboka ku mukomera. Kale ekkomera teryali lyangu naye nti nebaza Yesu nti bwe nalokoka namanya amazima era nenfuuka wa ddembe era nange nenziramu essuubi nentandika ate okubeera nga nina essuubi nti nja kumalako. Era Katonda nannyamba ate era nampeerayo n'obuweereza nti nga Bayibuli bwegamba nti bw'atulokola takoma tulokola bulokozi atuteeka ne mu buweereza. Nange eyo yandokola nanteeka mu buweereza nentandika okwegatta ku basumba ne tuweereza. Ekiseera ne kituuka n'okutuuka emyaka nga giyiseewo nange nembeera nga nsumba ate ekkanisa nti komera lifulumya. Kati abasumba abaaliyo baamala ne bafuluma. Kati naffe olw'okuba nti twali mu buweereza nga Yesu atuwadde ekisa nange nemmala n'ensumba ekkanisa mpaka we nafuluma ekkomera nsumba. Obuweereza bw'ekkanisa obuweereza bw'ekkomera abasumba bafulumye wabutandika kwegamba okibuusebuuseemu awo sokudde waliyo ogambye tebiba byangu tuyingidde olokose 2010. Yesebu olwo otandisa obuweereza ddi? Nabutandika mu 2012 nga wayiseewo emyaka 2. Nange bwe batuuzanga enkiiko z'ekkanisa nange ne bannonda okubeera nga nkulembera obukulembeze obw'omunda mu doomu gye tusulamu. Nentandikira aho okuweereza Mukama okutuuka ekiseera bwe kyatuuka mu 2012 omusumba yali agenze nga bamukyusiza okumutwala mu kkomera eddala nanesigisa ekkanisa nengisumba paka ekiseera bwe kyatuuka ne batukyusa ne batuzza mu kkomera eddala. Era nentuukayo nayo nembeera mu kkanisa nembaako emirimu gye nenyigiramu ng'omulokole. Ate era ekiseera kyatuuka omukulembeze omusumba eyalimu n'amala obusibe n'agenda. Ate era Yesu n'addamu n'ampa omukisa omulala era
ne banonda abasumba be nasangayo n'abasumba b'ebweru okubeera nga nkulembera ekkanisa nengikulembera emyaka 4. Awo tuwulize emyaka eno kyali kitya obuweereza buno buba bwangu kubanga muba mu kifo kimu abantu olwedi baba bazze awo njagala otusunireko awo kibuweereza bw'ekkanisa obuweereza bw'ekkomera buli buti obusumba bw'ekkomera ekisooka mu kyo nti bw'oba wamanya amazima gakufuula ow'eddembe nti obusumba bw'ekkomera bw'oba osumba tewabaayo kimu kya 10 nti osuubira nti bw'osumba banaawo ekimu eky'10 nti oba banaleetayo ku bibakungudde naye obuweereza buba butambula nti bw'okkiriza Yesu oweereza ng'osuubira Katonda y'anaakusasula n'ekirala nti abasumba abatukyalira nabo bajja batukyalira ne babaako kye baleeta ekkanisa neefuna ne mugabirako abakristaayo be musumba kale obuweereza ne buba nga butambula naye nga obuzibu obubeerawo nti bano boosumba nti oluusi abamu baba tebannamanya mazima abaasuubira nti bwalokoka myezi nga3 bajja kuba bamutadde oba mu mwaka gumu naye oluusi bwe yeesanga nga tebamuteeredde awo naaba nga aggwamu amaanyi naye nga fe abasumba oba nga nze omusumba kinkakatako kubeera nga mbazzaamu amaanyi okubabuulirira n'okubazzaamu essuubi nti obusibe buggwa era nembeera nga nkola omulimu ogwo era bangi Mukama abasumulula era n'abakola bulungi abalala Yesu n'abayamba ne baweebwa ebibonerezo ebisaamusaamu obuweereza ne butambula nga naye nga Mukama abakola bulungi naffe era n'atukola bulungi era obuweereza bw'ekkomera bubeeramu ebisoomooza naye bumanya amazima gakufuula ow'eddembe era ne butambula. Oli ku program Amongst Tawanika live chatting balaba mwebale badaffe balaba agambe I've seen a lot of your comments and some of them are very nice. Mwebale bambi Mukama abampeera omukisa namwe n'abawuliriza tukyeyongerayo n'omuwanguzi waffe ngenda mutula muka break katono bwe tukomawo ajja kubanga atwongerera okutuuka we yatuuka ne mutunulira in the other hour then tujja kuma tufune ne ku masimu. Stephen webale Mukama akuba omukisa gw'amanyi namwena all the comments I appreciate them ezimusindise Mukama abanjagalire kansooke mbayo okuvaako mu bulango ate nkomewo.